Mpuuga tebalina kye bamuvunaana. Obusungu Bobi Wine wabujja ku Mpuuga wonna wantu nga bana. Bobi Wine yakulanga mu bwongo bwe ne mu mutwe gwe. Alimu entegeera egamba nti akagaati katalumyeko kalimu obutwa. Kati gosubira Louis Rubongoya mbwajjeko taata we atekeko Kyagulanyi. Taata wati amuzaala obe yamuweerera. Baba bannayuganda muliwa. Mwe mulowooza abaana ba Museveni ye Muhoozi ne Diana ne Natasha Peshe ne Peshe bwe mumanyi gwe mubeeraawo. David Lewis Rubongoya mutaani wa Museveni. Konko Si propaganda oyo. Amwegana. Mpuuga agenda koma mu parliament e Masaka. Nga nalabye abantu batandise okwekalakaasa ku nguudo z'e Masaka nga bagamba zaayo bukadde. Aba bapangise. Nga ne abapangisa. NUP. NUP ina sente zosobola otekamu abo abantu. Nali manye naale mu yesomba. Gwolowooza gundi zasolooza ziragawo. Nyanzi zasolooza. Abasajja ba NRM tekyapangisa. Kiriruddawa. Tekyapangisa. Kiriruddawo ekizimbe kye NRM. Ku secretariat. Yakizimbira emyaka emeka. Abaana bakajja bakamala yagulawo. Nabo baagula. Ate bo bato tebalina mu buyinza. Si baagula. Mulina okwapreciate. Si baagula. Mukama waabwe yabagulirawo. Era kyekimu. Anti kati baleme kwegaana Museveni. Museveni yabagulira. Nabana ebintu tulida ngera tandika okweta ku seti n'obukakafu. Anti kyovula bannakugambye nti ebyange byoze ebyange biralamu si byakwekwekereza. Museveni yagulira NUP abanya bagulira ekibiina batuule. Kati lwakiri abazimbira ekizimbe ekiri. Kati Museveni omulaba ekitukalakasiza ebbanga lino. Tewaliwo opposition azze n'amuvuganya nga tali mu ngalo ze. Taliwo. Yagamba Bannayuganda abali diaspora bansondedde olw'okulaba nti obulamu bwange buli mu matigga ne bangulira emmotoka eyaki bulletproof. Awo n'olyoka osanga Bannayuganda abajjula obusiru nabo ne bakuba engalo n'emiziro ne bagamba ki ekyo. Natulula ne bannange Uganda. Ani yagula emmotoka? Gwe tomanyi emmotoka gye ziva. Emmotoka ava bweru wa ggwanga. Ani yagula emmotoka? Wano waliwo bondi eriemu egabira abakungu emmotoka ng'ate egaba 0 mileage kaveera. Bagiyita Yoweri Kaguta Museveni. Ate tosalamu ekintu kyonna. Teri agenda kusala. Tosalamu ekintu kyonna. Agenda kuba bukubi disclaimer agambe bino ebigambo by'owulira bya true leader. Export TV to the world. Kanzikirire bakadde banga abali otulaba Expo ono ye true leader tugenda muletanga tugezenga ko temate mesonge zigenda maso muki mugwanga bobola abyayogera tebikola makulu osobola okuwanika omukono ogamba nze njagala mu challenge ngokkiriza sirina gwengana ne bwaba Kyagulanyi kennyini naye kennyini lwakuba obuzibu bwe nnina buli bumu saagala ban challenge nga ntegeera ya kiwumba tuutu kale mbanja kuvuma kale bakadde bafa ba Cambridge Junior School basangibwa matuga kito bano beyamye okubangula omusingi omuto ogw'eggwanga lyatu Uganda mutwalira abaana babasomese bakuguke babeere bakenkufu okukira ono baaluyogerako era baleme tusomeseza bayeekera n'abasirusiru bagenda tusumbuwa mu ggwanga. Enamba zaabwe ziri awo wansi omwana kasa omutusa ku ssomero ow'ekisulo owadde bonna ebikozesebwa babisanga ku ssomero ng'omutwala w'obutwazi n'owa school fees entonotono ne bamukuweererera ddekeya omwana bamukuumira ebbanga ly'ogamba nti kati mumunkwase. Tulida okutuuka eyo twasimbudde ku nsonga ya Mathias Mpuuga. Gwe senga gwe yabadde Kyagulanyi tugenda sooka mu ngatto za Kyagulanyi tugende mu ngatto za Mpuuga n'ez'Abannayuganda. Senga gwe Kyagulanyi ensonga za Mpuuga wali ozihandolinga otya since day one? Okimanyi okuva we twatandise kati otandise okubuuza ebibuuzo ebyamakulu olw'okuba mbuuziza kyoyagala nsi kyenjagala ekyetaagisibwa okumanyibwa Bannayuganda simbula emboozi olwaleero kanneeteke mu kiti kya Kyagulanyi gwategerera National Unity Platform ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti njogere nga Kyagulanyi nandisoose ne mmanya mu bwongo bwange nti abantu abamu ku babaka be nawa kaadi okuva mu kibiina kyange bansinga otegeera
ebyobufuzi by'eggwanga lino nti ye bw'aba bansinga obitegeera mba controllinze ntya okusinziira ku ntegeera yaabwe nga tewali gwenkosezza ate basigale nga bampa ekitiibwa kyange n'okunzikirizamu n'okumpuliriza muganda wange ensonga z'obukulembeze tebazikwata nga nsonga za mu katale olira ate we kijja ku level eya pulezidenti w'eggwanga national level si za mu katale si za firebase mbu kati ne NUP yaniri agenda kuteesa Edi Mutwe naye ateese simanya bani bana abalala buli omu azze na Bobi Yanga buli ndiga kasasiro ente speaker naye ate bw'oteekamu kasasiro oba okuba bana bantu balwanirizi ba struggle bakadde bange bayeekolera kati tolaba kati yeekolera Allahu akbar yeekolera bw'oba omulabira ddala nga mu butuufu agenda n'okujja okwogera nga n'enjala ekyamuluma kati goloza agenda teeseza ki abakkuse nedda kisaze muti enjala emuluma tosobola kwogera agamaanyi omukulu gakozesa n'analysis gwawe eggwanga tosobola lambulula analysis wantegeera y'abo bawumba tuutube tasobola tegeerera babangufumuuko nkugambye ensonga ebiteesebwa ku level y'obukulembeze ate abo abaana abo abo bakyawunya oluwumu abo be baleetedde Bobi Wine obuzibu teri balala be baleetedde Bobi Wine obuzibu kuba kali Bobi Wine oba oli ku level y'eggwanga eddamba ng'abalimu kuba yina okuadvising era bawulira mbu biyeekolera Allahu akbar oba oyina kusaasirwa busaasirwa oba oyina kusaasirwa busaasirwa nedda oyina okusaasirwa kuba kugamba ge maki ge mazima naye driving akatambi back Bobi Wine ekiwandiiko kye yasooka oyisa yagamba twatuuza enkiiko mwali n'abaka abaava mu DP ne Mpuuga soko sirike mbadde nkyakugamba saagala osazeemu bigambo Bobi Wine yateekedwe singa we yamanya nti Mpuuga kino na kino na kino bakimuleeseeko era nkinoonyereza nti kituufu ng'omukulembeze yali akwata ssimu n'akubira mukulembeze munne Bobi Wine okubira Mpuuga tekirina kye kimuggyako aleme kwefuula walugezigezi nnyo nti w'amaanyi nnyo toopu omanyi ki nga yakuba alo kuba ne meeting agamba baazituuza oyo omwana ekiwuttu kyalina okimanyi yagamba ekiwandiiko ne kifuluma nti ne bannambooze bonna baali mu lukiiko ne bayita Mpuuga n'azeegaana ssente kati baziridde zizzeeyo bw'aba yazeegaana kiki yandibadde era addamu namuyita nga mukulu munne omanyi kambabuulire ku bannange waliwo ekigambo omukulu n'omukulu ekitiibwa ekyo vice president mu Buganda kati Mpuuga ekitiibwa kyaliko ekya vice president mu Buganda kiralamu yagobeddwa ate ku entegera ya Mpuuga n'ensengeka y'ebigambo bya Mpuuga ndalamu ayogera by'oyagala si byenjagala bannayuganda bye bateekeddwa okuwulira era kyova olaba otambuza Mpuuga ne Bobi Wine bonna n'obatambuliza wamu olabira ddala Bobi Wine ng'ali mu kiti kikwatira Mpuuga ssimu na nsawo anti byakugamba bye bino ekirungi ebyo obirinako ne gundi obirinako n'obwana kubanga mwono olengereramu ddala ekiti eky'obukulembeze enneeyisa ya Bobi Wine gwokimanyi abakwasi ba nsawo sigenda kkiriza sigenda gaana kuba bigambo anti byenjogera bigenda nnyiza aba NUP naawe tobikkiriza naye nga tebyebituufu nti oba bituufu oba bifu n'ebigambo byo bw'olowooza singa abakulembeze abazze bafuga ensi eno babadde bagoma nga Bobi Wine yandituuse wano weeri tutalina tambula nga bwayaka munnange waliwo ebintu kati gwolina ekintu kyotamanyi omuntu alina tambula nga kati ati kankunyumize okimanyi nze naliko omulasita nze naliko omulasita nga ndabira ddala kyendi ensi weetandikira era weekoma naye bwe natandika okukwataganako n'abantu ab'entegeera etali yange nendaba nti waliwo ebikyukamu nze kennyini nga teryankase ne mmanya ate kakati abantu bentambuliramu n'ebirowoozo byabwe byempulira nze nga bwendi sinyuma kufiitingamu kansooke neetereze
mbakole ki mbajjeemu era singa Bobi Wine ayina birowoozo birungi by the way omwana oyo just lwakwesirwaza sometimes nenga kasajja kageza kayina ebirowoozo ne just ugambye yesirwaza nga ki bibye ne yesirwaza byekisiru singa goloza mwaba amukako okusalako enviiri mwaba amukako okuva naye omwana yava kayago omwana enjaga agivaako kuba enjaga ulira kyemmanyi ku njaga erina effect zaayo eziri visible munnanga ate oba wagimanyira mufuuka ba mukwano nayo ekulekako signs skin nezidugalira n'amaaso ne gamyuka naye ssebo Kyagulanyi omwana ali kaali Bobi enjaga yagivaako nange ekyo kiwerako nkugambye bw'ogirwako ennyo mufuuka ba mukwano gwe nayo mbozi enjaga eno sejirimu bingi byengendo vaamu olwaleero tugenda kwawukana mu byo lwa nsonga gwe toyagala kuwulira mazima mpuliriza oyagala genda mu ndowooza na ntegera yaba yeekolera mpozi wagambye ye vice ase agambako nti ye vice yeekolera ali musajja ali bweru wa ggwanga agezaako kukwasaganya nsonga za struggle naye bannayuganda zesimu nkikyamu kye muyina ku mutwe yeekolera mukwano gwange yonna gy'oli wamma nkutumiddeko nange nkutumiddeko ne bootegeerera tulida ensonga ya Mpuuga mpanvu ate omala n'onzija ku gwanzija kumulamu ankolese omala n'otambula n'ogenda n'okwata ekiggo n'okuba badekyagula Mpuuga tebalina kye bamuvunaana obusungu Bobi Wine waabujja ku Mpuuga wonna wantu nga bana Bobi Wine yakulanga mu bwongo bwe ne mu mutwe gwe alimu entegeera egamba nti akagaati katalumyeko kalimu obutwa. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matuuga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matuuga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Era kaba kabi kati ekimulwanisa Mpuuga ebitaano Mpuuga yagaana okuleetenga bana yaabyo nenga byali mu mateeka era olwaleero ekiri ku Mpuuga kyakola Mpuuga ajja kikola n'omubaka omulala nga waliwo mubaka biru byakuye yaliwo mu kifo Mpuuga mu yali kati emabegako Ssennyonyi byakafuluma tewabirabye sente ze yakozesa nga agenda e Kenya okulaba ani ono omubaka wa Kampala omukyala nga mulwadde lwaki yabadde lwaki yazizizaayo jjojjo yabalamu lwaki teyazizaayo luli olira bibyo ng'ategedde nti kati eggwanga likoze eki libitegedde bana Uganda naddala abakulembeze lwe banaanaabira Bobi Wine oba Kyagulanyi lwe banaamunaabira mu maaso Kyagulanyi agenda bulwako wanywa amazzi nze nkibabuulira omululu gwalina kigambo ekyo buliwo kyogera mpulira nga n'enjoka z'eggundo oli omwana alina omululu alowooza ye ne mukazi we ne baganda be bokka balina embuto enjala beeruma nti abalala be tebaluma tolina ngeri gy'osobola kulambikamu nsonga ku Bobi Wine ng'oggyeko omululu n'enjala ensonga etya n'ogezaako either ng'owabula oba ng'omunenya naye nga totaddeewo njala na mululu kubanga byakulembeza si bwe kuba Bobi Wine alina mentality nti yeekayika alina okubba Museveni tewali mulala alina mubba kuba bonna bakozi ba Museveni naye kati yeeyita ku bukozi n'atandika na kubba bubbi kati wawulirayo omulala bye Museveni anyiiga
naye tulida omusajja agamba ensonga baali bazihandolinze machuwali nga zikyali mu nkukutu zikyali mu parliament. Omwami ono w'Emakerere bw'avayo n'aseka ensonga ze baali bahandolinze machuwali gamba engabana baali bagirambise machuwali. Kati bw'oba singa gwe obadde Mpuuga sizibawayo n'ekibiina n'okivaamu bano kisiga ate mbeera wa Mpuuga Mpuuga bwe yakoze kireza Mpuuga nakyo nekitakivamu. Mpuuga alina omukono gw'amaanyi mu kibiina ekyokubeerawo. Gutya yamuleetera ababaka bonna okumujoyiningako bwe basirwalidde ne bagamba kakati founder simanyanga agenda atandika ekiki n'owulira endowooza y'ekisiru noga kati balaba bano ekibiina tekikyali ku level nti kya Bobi Wine. Ani yali tayagala amasannyalaze ga Kyagulanyi oyo Mpuuga gwe yali alina okuzibula ku maaso bw'ati nti jja tugende. Gw'okimanyi mulimu ababaka abamu nga newe batandibadde na kaadi ya Kyagulanyi bandiwangudde. Okugeza Seggirinya Mpuuga bwe baba balina amaanyi mangi mu Uganda gwe bazaalibwa mu lubuto lwe lumu lwaki yalemwa Kampala Central? Mwamubba oyo omwana nyanzi ku buyaye bwaliko oyinza okumubba nga alaba omwana mwamubba era n'agenda ne mu kkooti era ne mumukyangirayo Nsereko yabba omwana. Kati nkankunyumiza ekintu kimu Nyanzi alina ekisirani eky'obutafuga ate nga ali chairman oba alina ekisirani eky'obutafuga ku mutendera gwa national level. N'akalukoba chairman alabika yali yeebase bwebase yeevuganya yekka nga yeevuganya yekka oba nga yagira mu by election nga muganda we nga yali kafudde ekisirani eky'obutafuga emirundi n'emirundi ate ekintu ekyo bwe bennyini bwe bakisize mu bantu abantu bakiraba. Kati Nyanzi takyasobola kuwangula kalulu mu Kampala wano nkubuulira era agenda sigalira ku kadi nga kwa bbira. Nesebe chairman wa Kunga gamba chairman w'okusolooza chairman wa Kunga. Omanyi kati ne NUP ssebo erina akabonda akaayo nga Museveni wayina genosale kati ne Museveni ayina genosalo ne Kyagulanyi ayina genosalo we yani ye Nyanzi naye lwakuba omululu gwa Nyanzi gususse ku ssalo wa Museveni asolooza. Oyina akalungi k'osobola okwogera ku baana bange ab'ekiwaayo ekya NUP kalungi akalungi kasobola obogerako nti bakoze kyamaanyi nnyo okuwuddiisa era ne bawangaliza Museveni mu buyinza. Kati kigwe kiggasizawo kingasizawo okuba akalungi kuba ngambye kirungi ate ekyo si kirungi ekirala Bobi Wine kyayina kiri ekintu kimu ekirungi bwe nakyogera era ojja kugamba nti ate tukiwulire kweyagaliza nnyo ffenna twagala nnyo okweyagaliza era nze neeyagaliza ne famire yange naye situuka ku level ya Bobi Wine. Omwana Kyagulanyi yeeyagaliza kati NUP erimu shares yiye mukyala we nono mutabani wa Museveni onani David Lewis Lubongo oyo no mutabani wa Museveni okumuweererako tekifuuka mutabani we bangi abasomedde ku ssente za UPE batabani ba Museveni eyo entegeera mugiveemu ofaananye mukadde wange Abedi Bwanika Omugalatiya gwe omanyi soda kyekitegeeza okuba nti buli kyomanyi kyonna mu dduniya mu taata we yakikuyigiriza ekitiibwa ky'oba omuwa okimanyi kati gw'osuubira Lewis Lubongoya mbw'aggyeko taata we atekeko Kyagulanyi taata we ati amuzaala oba yamuweerera oba bannayuganda muliwa mwe mulowooza abaana ba Museveni ye Muhoozi ne Diana ne Natasha ne Peshe bwe mumanyi gwe mubeeraawo. David Lewis Lubongo ya mutaani wa Museveni konko si propaganda oyo amwegana kuba namuwulira ne minisita yaliyo abavubuka Kibuule nga ne bamupaatika mu mutabani wani kati naawe olese Lubongo ye olunaku lumu mugenda kwekanga nga Museveni babagamba Ssaalongo ng'alinayo n'abalongo
oyo omusajja mulooza ebbanga lyatukalakatidde ali yekka. Sajja tabalira baana. Buli ddiini agisoma ye musamize ennamba emu buli kimu. Ki ekiddako tuwe future y'abantu ababiri baneeno. Political career ya Mpuuga without NUP ne NUP without Mpuuga. Mpuuga agenda koma mu parliament e Masaka. Nga nalabye abantu batandise okwekalakaasa ku nguudo z'e Masaka nga bagamba zaayo bukadde. aba bapangise Nga ne abapangisa. NUP. NUP ina sente zosobola oteekamu abo abantu. Nali manye naale mu yesomba. Gwolowooza gundi za solooza ziragawo. Nyanzi za solooza. Ziyamba ku mirimu gya kibiina kya campaign kusasulira. Campaign kije bakobe kisaawe zi. Gwe gitu. Nyingi kati bavadde ba. Gwe nyanzi sente zafuna. Kati kankuwe. Bakansala bayina buli mwezi gwa sente gwe bafuna. Bayina ke bazza mu kibiina. Irukulakulanya pate. Buli MP aina sente zakola se. Zateeka mu pate. Zateeka mu pate. Okola emirimu gy'ekibiina. Kyogamba NUP yeri mu buyinza nti eyina obwetaavu obw'amaanyi ennyo okulwaninga eggwanga. Balina abaana be bakozesa ku edi office. Gamba bayina abaana be bakozesa ku site zaabwe ze bazimba ez'amayumba. Ate odi office neri wanene Makerere Kavule. Yeyo plani y'ekizimbe gye basoko bawa. Be balina kati olaba mmwe bennyini abali mu buyinza mu plan. Abasajja ba NRM tekyapangisa. Kiriro ddawa. Tekyapangisa. Kiriro ddawa ekizimbe kye NRM. Ku secretariat. Yakizimbira emyaka emeka. Abaana bakajja bakamala yagulawo. Nabo baagula. Ate bo bato tebalina mu buyinza. Si baagula. Mulina okwapreciate. Si baagula. Mukama waabwe yabagulirawo. Era kyekimu. Anti kati baleme kwegaana mu 7. Ate Museveni yabagulira. Nabana ebintu tulida ngera tandika okweta ku seti n'obukakafu. Anti kyovula bannakugambye nti ebyange byoze ebyange biralamu si byakwekwekereza. Museveni yagulira NUP abaganya bagulira ekibiina batuule. Kati lwakiri abazimbira ekizimbe ekiri. Kati Museveni omulaba ekitukalakasiza ebbanga lino. Tewaliwo opposition azze n'amuvuganya nga tali mu ngalo ze. Taliwo. Kyova olaba aba opposition abavuganya Museveni bagagga n'okusinga abali mu NRM. Struggle babawo abaana abali ebweru. Struggle bakola ki? Babawa. Awo era omwana ono Kyagulanyi we yajja n'abakwatira akatambaala ku maaso n'abasiruwalirako. N'abagamba bannayuganda abasinga omwagala bamusondedde emmotoka ya bulletproof ne bagigula. Awe nawanika ne mmanya nti buno obusiru obuli ku bannayuganda babiyonsa n'obuyonsa. Mbu bannayuganda abaagala nnyo abamwagala. Ani yagula emmotoka? Gwe tewakiwulira mu statement ze. Anti kati gwe kuba kino ekiki yagamba ogamba kyambu. Yagamba bannayuganda abali diaspora bansondedde olw'okulaba nti obulamu bwange buli mu matigga ne bangulira emmotoka eyaki bulletproof. Awo n'olyoka osanga bannayuganda abajjula obusiru nabo ne bakuba engalo n'emiziro ne bagamba ki ekyo. Natunula ne bannange Uganda. Ani yagula emmotoka? Gwe tomanyi emmotoka gye ziva. Emmotoka ava bweru wa ggwanga. Ani yagula emmotoka? Wano waliwo bondi eriemu egabira abakungu emmotoka ng'ate egaba 0 mileage Kaveera. Bagiyita Yoweri Kaguta Museveni. Ye yagulira Bobi emmotoka. Lwaki tosiibula? Nene sigenda njagala byenjogera. Ate tosalamu ekintu kyonna. Teri agenda kusala. Tosalamu ekintu kyonna. Agenda kuba bukubi disclaimer agambe bino ebigambo by'owulira bya true leader. Njagala nkugamba ekintu kino. Gwe muntegeerayo. Olowooza naawe baagimugulira. Iki yaŋŋamba ate kati lwaki ntwala ekibata. Kati kankuwe. Ggwanga ki? Mwe wali osanze omuntu avuganya gavumenti nage ne bamugulira bulletproof ka. By the way, bulletproof ka mugimanyi oba muwogera kyogere? Kiti omuntu twala obudde. Bulletproof ka se bukyakulwanisa kiramba. Kiba kyakulwanisa kiramba. Emmotoka gye bayita bulletproof ka okuyingira mu ggwanga ebeera cleared either with one of the members of the first family
oba ku kakiiko kuba kulu abatwala akakiiko akamagye kwe kubako omu at least stamp nti yeyingire tugimanyi oba twagiyita tumanyi gyevudde ne mulimu ebintu ebyekisiru nawe byesagala tumbuuze soda nawe lobadoba style anti bebe byekisiru bebagamba mbusimanye motoka ejidde ku mmeeri mu 7 tasulako emmeeri egenda kusinzira waliye kubeena ebikonkola nawe tuli ku mmotoka kati mmotoka era ssebo ne bagireeta n'omwana kyabwe bagikwata mbone bagikwata n'okiryalinga emisolo etwali bali batubanjayo akasola ate gwavuganya n'amukiri yalingira emisolo tundula yaffe tebannagituddiza ani agambye tundula eriwa genda ku poliisi gye bagikwatira bwe bagyeri tundula yayingira essaawa 9 ez'ekiro ewa mu makaka ya Kyagulanyi tundula eri magere ndi munsi ekyabe tundula eri magero beri yatuukadde essaawa 9 ogw'ekiro gyeri poliisi yagireeta ng'egiremeredde oba omukulu yanu nayo tundula bagimuleetera na special ng'eri ku gundi kagundi waggulu kakali waggulu gye bagitisse ke kamunyenye mukulu w'enanga ke yalaba weebale nnyo ate ne bannaye n'enanga naye asusse okulimba naye mu butuufu bayirawe kansooka empiseewo akantu kano pulezidenti Museveni musajja gwe nkusaba osiimeko obeereko n'ensonyi naye enanga asaana ekirabo enanga atulimbye bayidawo mu Uganda ye omuntu gwesinga ow'ekitiibwa ye musajja akoze omulimu gwe ate n'agutuukiriza oba bimulabisanga enanga akulimba ali serious bwati naye nga mu bwongo bwe naye akimanyi nti abalimba ate atakola atanoonyereza ye bamugambye yogera kineno era enanga ndowooza wavako ogwo omulimu oba bamwena ministry ki oba yasaana n'okkulira poliisi omwana alimba era mu baana b'enanga gwe yenyumirizaamu ali ogwo first born we alimba alingaye omwana w'enanga alimbira ddala nga taata we gwe tomumanyi simumanyi lumbuye nawe kanale tulinda nkoye lumbuye mutabani w'enanga lwaki totusiibula n'otwesonyiwa sabagamba amakutulinda nja kubeeranga ne soda ono omanyi bintu bye mugamba awulira bipya tabimanyi naye ogenda tandika okundeetera puluufu ogenda kundeetera DNA esanga kummanyira gwe bunoonya enanga taata wa lumbuye twali twakamuziika juzi wano oyo taata w'omuto ate oli musajja muganda enanga musajja w'engu gwe tokimanyi nti enanga alina erinnya ery'Abaganda yani enongo yaŋŋamba semmambo yakulimba ng'omanyi ki nga teyakulimba omuntu alimba eggwanga lyonna bw'akwata kuggwa omuntu omu ate nze angotta bugosi basaba ne banyawo mukkirize ebirungi biggwa byokya eno ye expo tulida tugenda muleeta tugezeeko tematema ensonga okusinzirayo nga bwazimanyi si bwe kiri si nga bwe nzimanyi nga bwe ziri ate bwe zitambula byengenda obbagambanga ku programu eyo sigenda bagamba mwe bye mwagala kuwulira otugamba mazima mbagamba amazima siyongerako bagamba akuddira mu luyimba talunyumya subscribing nga commenting osharinge tuli ku YouTube TikTok Instagram Twitter ne Facebook mukama katonda omulungi abatukumire osaba okay bobo osaba abantu kasito basibudde bulungi bannange bantu bange mwenna mbagala nnyo amanya n'eddoboozi True Leader 123 ku TikTok osobola okunsangayo Export TV to the world.